Ankubireyo akayimba kamumu wakalulu. Sagala akayimba akampu wakalulu. Sagala sente. Kawoyo fala. Wadi kujja wakatunyenda. Namwe abanvuganya ndaba bannange temututomeza. Sagala mututomeze mukkirize mumbere mabega tukulakulanye mumpe at least kino ekisanja kyokka mulabe byengendo okukola munagambira nti bannange omusajja tumukole ki tumuongere so baganda bange nga tugenda mu kalulu ennaku z'omwezi nga 13 amanya mu Kibi Sadat akabonero nze nayitidde mu kisumuluzo FDC oye one Uganda one people yeah bagambye Paris tozimanyi atulwa omusanze ku ground ebyo bigambo by'abantu kati kiringa omuntu wona mubuuza ekikakyo gwani njagala nnyo omuntu ambuuze bengendo okukolera abantu era buuza anakibuuziza yani mbubajjo kakati mwana n'owulira okitegeera era n'aba TV eyo mbagamba temuddamu kumteeka ku TV nabo bantu batalina buvunaanyizibwa buno bulumi abantu baffe balumwa nze kwesimba okubako ngeri nkyukakyuka gye nteekawo bo bali mu byakusaagasaagamu nkugambe emiruka giri mwenda kyogamba basigimanyi bannange mulimu obubuuzo obutagenda kutuyamba nga bwakujeregereza nga bwakyana kito ku nsonga gye tuliko nga tosobola kudda okubuuza muntu okitegeera tulina emiruka giri mwenda ebyalo byafaana 7 polling stations 224 so baganda bange mbasaba munzikiririzeemu tugende mu kalulu kano tutekewo enkyukakyuka ya tusimbudde era okuyita mu bitundu by'abantu baffe okulaba embeera gye balimu ate nabo bennyini okutubuulira bubaka ki bwe baagala tugende tubatuusize eri mu palamenti twagala batubuulire ebizibu byabwe bayita mu mbeera ki kye baagala nze wemma nfuusa omukulembeze ki kye banjagalamu kubanga nze sigenda kukola byange ngenda kukola byabwe banjagalamu mami nsaba kalulu kamwe nsaba buwagizi bwammwe Kalifa oye one Uganda one people kale ground koli ya ku ground tutandise bino si byakugezaako si byakitulumbidde ddala okujja okulabira ddala ebizibu by'abantu baffe bye bayitamu embeera gye tuyisemu yonna gye tuyise olabye emyala si mikole era nsaasira ne bakansala abaliko n'abakulembeze sawa zino abaliko ne kesisi nayo nyini neneewuunya ne ŋŋamba abantu baffe mwe temufuna budde ne muyitako mu bantu butuufu abantu embeera gye balimu si ennungi n'olw'ensonga eyo nze nzize bakyali bange bano bampagidde nze sali mwana wa mugagga saava mu famire z'abagagga nnyo kiri awo ne mukama yali yampa ekitone nanyamba nampa n'omukisa nembeera successful mu kuyimba abantu bange banono embeera gye bawangalira mu si ennungi kijja kuba kya bulyaza amaanya z'okubeera mu birungi ebyo byokka wadde ennyonyi nzirinnye ebirungi eri n'embiraba bali kye batusinga kiri kimu bukulembeze bulungi obukulembeze bwo bulungi fe abagenda obbuleetawo nga tulabyeko eri ne tudde eno ne mbagamba nti mwana ekiri eri si kyekiri wano ekituzizza emabega ensi yaffe ngagga ensi yaffe nnungi tusobola ffenno gyeyagaliramu omugagga n'omwavu singa tuba tulina obukulembeze obutuufu baganda bange nesimbyewo kalulu kaneeno ng'era nga njagala nzire mu bigere bya mukadde waffe Honorable Segirinya era naye yatulaga nti si wa mataayi teyasoma nnyo ate nga bali tubakkiririzaamu n'enjawulo n'abaako kyateekawo nange bwe ntyo saagala kalulu kaffe mukaddiza ab'amataayi saagala kalulu kaffe mukaddiza abo ab'effulamu baasoma nnyo kubanga tebagenda tuusa nsonga zaffe yenze mwana wammwe yenze mutabani wammwe yenze kyali wammwe mbasaba munzikiririzeemu mumpe obukulembeze ngenda kuyita akabonero kisumuluzo FDC baganda bange mbasaba munzikiririzeemu wano twagala mirembe nankwatagana kubeera wamu fena tukulakulanire wamu baganda bange mbasaba munzikiririzeemu ennaku z'omwezi nga 13 fenna tugende tukuba akalulu mu Kibi Sadat kabonero kisumuluzo tukulewo ezo zonna enjegere nezikufulu zonna naki kana kaluka kimafiira tugenda kubalumba kimafiya akaviri ogenda kasigaza nze abantu bange sagala nze wabuze kyakaviri nze siri mufere nti abantu bange ngenda balimbalimba pretending embwe enviri nzigyeko olunno abantu bange banjagala nga bwendi era bampagiriddeyo nga bwendi era banjagala bwe baŋŋamba enviri nzigyeko nja zikola ki nja zijjako naye ekiri wansi w'omutwe kyekikulu nze nina enviiri nenkakasa amazima bwe nali nsomera wali ekawanda nze omu ku bavubuka abasinga mu ggwanga osobola noleeta abo abasiba amatayi abatalina nviiri nga wallahi tewaliiwo atusinga results so abaana ba geta abo bagayi tubasinga just tubulamu ffe kwekkiririzaamu
tuli mu kutambula abantu bagamba ki abantu bangamba embeera gye bayitamu si nnungi era balaba yenza omusajja omutuufu azze okuyita eyo yonna gye bali okulaba embeera gye bayitamu nga tebanneekwekeredde buli omu naŋŋamba mu butuufu tukweyambulidde otulaba embeera ogiraba bannange emyala kintu kibi nnyo bannange embeera abantu gye bawangaaliramu si nnungi gwe MP ali eyo gwe mukulembeze ali eyo ovuga emmotoka nnungi osula mu kikomera olina ne basikaali nesaasira abantu baneeno bojjamu ssente abakukkiririzamu ne bakuteekayo emyala n'obulayo n'obulwa just kesisi okuteekawo embeera nti bannayeka batuleete ekimotoka oba katuteekemu obusente abantu bonna buli asula ku mwala balongoose emyala egyo bannange ekyo nakyo mwagala tumale kubagamba nti bannange ekyo obuvunaanyizibwa bwammwe kubanga ekisinkate enkuba egenda kutonnya endwadde abaana bato bangi mu ghetto bagenda kulwala teriyo omuntu asobola kukola ng'embeera gy'akoleramu ey'obulamu mbi omuntu asobola okugumira obwavu naye ate embeera y'obulwadde tasobola gigumira baganda baffe bangi nnyo baana bangi nnyo so baganda bange nsaba munzikiririzeemu ensonga y'emyalo eyo ngirabye nga yemu ku nsonga tusobole okumpisa yonna gye mpise mu ghetto sirabye wadde kalwaliro abantu beeyiya bweyiya ne bateekawo bukiriniki bwabwe njagala tuteekewo ze bayita mobile clinics ng'omuntu asobola okufuna services ebyobulamu nga zisobola omutuukako at least buli kyalo nga kiriko kiriniki ng'erimuuko n'eddagala kitegeera abaana ba ghetto nabi abavubuka bangi enteekateeka y'abavubuka bagiwulire wano enteekateeka y'abavubuka mu empowerment abavubuka buli omu omulimu gwayitamu bavubuka bakyali bange baneeno balaba tebalina mirimu nnyo giri awo waliwo omu munnaffe yeesimbyewo wa kibiina kirala yagambye mbu ayagala bongeze minimum wage terina kyeyamba kubanga bano bantu beekolera mirimu gyabwe beetonderawo emirimu gyabwe tewali walina mulimu gwa gavumenti nti guguno ne bw'onooyongeza minimum wage tagenda funamu baganda bange abavubuka njagala twemburesinga technology at least mu buli ghetto nga waliwo wifi ez'obwereere abaana nga basobola okukozesa wifi ne babeera ku kitimba n'akuba ebintu bye n'abako byatunda bangi bafuuse ba influencer bangi nnyo bakola emirimu gya online ne tetugifaako bano bansika chapati bankola welding bavuzi ba bodaboda bakole obubiina buli mwe beegatira nga ku buli kyalo abatunzi ba chapati ubabeeramu ne tubayinjekitinga mbwa bayinanga omulimu gwe gulimu capital wa mitwala 5 ne tumwongeramu ekyabiri ate ng'ekyabiri ekyo takizanga kuliko amagoba bannange bankulakulana gye njagala bavubuka bannange njagala munzikiririzeemu mbeera omumuli mbeera eddoboozi mbeera eri ettaala erigenda okumulisa eyo mu kizikiza kyonna kye tulaba munzikiririzeemu tugenda bempowalinga ku byoyogedde zenzikiriziganya naawe ndowooza itira ddala n'abakuvuganya bakwegatteko kuba ndaba buli kimu gwokiina nammwe abanvuganya ndaba bannange temututomeza saagala mututomeze mukkirize mumbeere emabega tukulaakulanye mumpeeyo at least kino ekisanja kyokka mulabe byengenda okukola munagambira nti bannange omusajja tumukole ki tumwongere so baganda bange nga tugenda mu kalulu ennaku z'omwezi nga 13 amanya Mukibi Sadat akabonero nzinayitidde mu kisumuluzo FDC oye one Uganda one people one Uganda yeah Peter Ali Moses marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bemulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebibino ebya welding painting era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani campaign zitandise
tuline Kalifa wano bwayise bemu ku bitundu bya Kawempe North. So tusimbudde ne tiimu ye wano nga wobalaba tugenda kubanga tuyita mu bantu tulabe embeera efaanana etya bino bya ddala tugenda kubanga tuyitamu mulabe embeera yonna nga weeri. Nze Lujja ne Kalifa Aganaga tuli wano abeera bwayise Kalifa ajja kubanga naye ayongera okutuyitira mu kaawo embeera eri etya. Ajjukira yasabye okulabikira mu katambi akamu nga bamubuuza zi parish ezikola Kawempe North. So kati leero agenda kuba kituddamu nga ate tulina ku ground nga tutambula naye tulabe ate embeera engeri gyegenda okubanga etambulamu mu magezi. Sajja kanyumye ssebo ebyaddala ng'era omubaka waaba bino byaddala Kalifa amanyi mangi abantu bonna bakkiriza abonga ku balonzi ali ku ground Kalifa bino byaddala osegeera agenda bayitamu mpola aweta nju kunju MP mumulabiranga ddala Kalifa ye muri basanyufu Esebo nnyo Kalifa omumanyi yakati mulabye kakati saawa zino mbadde simanyi maaso ku maaso esebo kati alumbi ali ku ground kirungi nnyo kasa tumutegedde tugenda bbawa awo ayinawo obululu bwe Kalifa nju ku nju gwe mulama gwa Kalifa kati gwatandikiddeko bapita Olympics nze MC wa Aganaga yaman Kalifa tegeza abantu nti osimbudde tusimbudde era okuyita mu bitundu by'abantu baffe okulaba embeera gye balimu ate nabo bennyini okutubuulira bubaka ki bwe baagala tugende tubatuusize eri mu paalamenti twagala batubuulire ebizibu byabwe bayita mu mbeera ki kye baagala nze bwe manfuusa omukulembeze kye banjagalamu kubanga nze sigenda kukola byange ngenda kukola byabwe bye banjagalamu. Mama nsaba kalulu bagalula bomwala embeera nkitegeera Kalifa yogera ku mbeera kale mwana nolaba embeera bweti bye bintu bino bye twagala nkitegeera emyala nga bwegiti butuufu tuba twagala tukolagane aba KCC tumanye engeri kiji tuyinza okukolamu sente bwe ziba ziyise baleme kusookera kugiri egyeri ennyo naye gino ate abantu gye babeerako gye gisinga obbakosa wakati enkuba bw'eba etonnye mu butuufu gye gireeta okitegeera so kati bino bye bintu bye twagala bwe ntuuse mu paalamenti bye bimu ku nsonga ze njagala okusooka okutuusa nti enkuba bw'ebeera etonnye bakyali baffe mwana embeera gye bayitamu tebaki nungi muno ensirimu ezizaalira ebirwadde abaana balwala okitegeera badogo babano bato okitegeera sagenda kudongosa zino ensonga azimalirize zino ezagaana kisumuluzo kyokka twetuyise mami nsaba kalulu kamwe nsaba buwagizi bwammwe mukadde akalulu agenda kakuba nti oli muto Aganaga huyo kawaida eri ayagala okuba Kalifa akalulu akuba nti mwana muto okawuliddako bwe kiri wali akakuwa nti oli mwana muto okyakabakoya abakulu abakulu tubawaddemu abamatayi tubawaddemu abamasuti tubawaddemu badokita babawamudda baloya babawamudda naye nga mwana kye bakola bokwenyiriza nakuvimbira ku bantu kakati nze bakyali bange nze mbayimbiranga be bampagidde ne banfuula kino kyendi kale mbabulyaza amaanya mwana bwe mbeera nga nina obusobozi bwe buti nga Mukama yampa amagezi n'ekitono ate nampa n'omukisa nga lwaki mazima sigenda n'embeera eddoboozi lyabwe okitegeera so ke kaseera kano ke kaseera katuufu muze tulamusiza ssebu mami gye bali
omulabye tiiki nga kisumuluzo kye tuliko tuli ba kisumuluzo okuggulawo ezo zonna enjegere enzigi zonna ezalemu okugula amakufulu gonna ge basiba Kawempe North. FDC oye! One Uganda! One people! Njukunju Khalifa ali mu kuyita mu balonzi ku ground. Khalifa bino bitundu wakulira eno. Bitundu byonna mwe tukulidde. Embeera abantu gye bayitamu mwana ogimanyi kitegeera. Nange naliko nga bonga sina kyenkola ki, sina kyendi ne Mukama nannyamba nampa ekitone n'ensukkuluma. Kakati bwe nsukkuluma amawanga gonna nga tambudde obusobozi mbulina. Yeno time yaffe. Abakulembeze abakulu tubaddeko nabo okitegeera. Kakati yeno time yaffe. Batuwulire nawe embeera ki? Mwere kwa jangu. Ekibiina olaba ekisumuluzo ono gw'otiikinga nekka. Uganda! Khalifa wenu Jesibwa kubanja mbadde tusokedde okujja okukasaba Khalifa wenu. Ame kikulu ku lunaku lw'okulonda gwe olaba ekisumuluzo gwetika butiikinza olaba ekisumuluzo nzagwera naawe Khalifa Aganaga asaba bululu, aganaga asaba bululu. Khalifa oye! Khalifa oye! Khalifa oye! One people! One Uganda! One people! Aganaga asaba bululu. Khalifa! Khalifa! Ona ale mujango busaba.